oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, tukwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV tukulisaayo. Abamu badde bagamba bali mu nsiko, abalala bagamba muveete tubaleka mu nsiko, abalala tuvuddewa, nenga tubakulisaayo mwenna abalayi baffe aba Bokati TV. Nze Sula Ssenyonga ate mpozi okutuusaako amawulire gonna gwena okubeera mpozi nga ate omanya ku nnaku nga luno olwaleero. Mubale kutugoberera, tubadde twavaako ku katono ka intaneti nga bakasika beswi bakutukwata anaweya nga tetumanyi kikyakuzzaako, naye tukomyewo mpola wadde network ekyali ntono ne tujagendawo mpola abwe tutyo. Okulonda tekunaggwa, ebifo biri ebinene bye byawedde, naye tewakyaliyo okulonda okujja okubeerawo ku Lwokusatu n'okunaddirira paka mu February. Ndowooza tukyalonda paka February. So byebyo abakulembeze abasobodde okujja ku cards ez'enjawulo, aba NUP, aba NRM, abaki bonna. Ngenda sooka nkuwa eddoboozi ly'omukulu Ssegirinya Muhammad nga mpozi agenzeeko ku parliament n'alambula wa wagenda okutuula n'awa ne warning aba security abadde nga bamutwala entyagi nti kuno siyajja yekka bantu bebamuleese biri byo mbadde nga mugira ayagala bwatuuka nga bwati ng'ekyo ekintu ekyo ekiwanika ekyo akiise n'ekintu ogw'omuggo ogwewanika bwe guto gw'amasannyalaze olugumulengeri ng'agamba Ssegirinya yajja nga gwewanika nga gwewanika ng'ayitawo. Si bye biri mbadde mumutwala ng'entyagi. Kasooke nfuna eddoboozi ya Ssegirinya. Era jjo nabadde ku parliament nga ngenze lwa nsonga bbiri okutegeeza security ya parliament nti badde nzijawo ne muntu wale emisinde kati abantu bandeeta nze abadde atwalibwa emisinde so bagenda kuggulanga obawanike kino ekiranga bwe kiti Ssegirinya wabwe nnyingire bwe nti ngende n'entebe nagirambulidde ddala we ngenda okutuula era namakinze nti wano nalonze ya maaso kuba kati hayiti yange bwe natulemaga muyinza obutandaba ne mugaa Ssegirinya leka teyayitamu otyo. Ssegirinya y'omu ku esimbyewo mu Kawempe North era akalulu yakalidde bulungi nnyo, naye ng'ate y'omu babadde bazoganya mu kalulu kano yakutuuse n'okukaaba amaziga musajja wattu ng'akalulu bakatwala naye ng'akawangudde naye nga baganya omulangirira. Ssegirinya ne Kazibe Bashiri nga bakawangudde naye nga baganya okubalangirira ne bakaaba. Era singa teyabadde Jolo Ssenyonyi wandibadde owulira embirigo. Abantu bakoze batya? Okusinzira nga bwe tumanyi abajidde ku kadi ya NUP yaleese mu parliament ababaka 58 be baleese mu parliament, era tusuubira okubeera nga bagenda kukola ebyo byonna ebibatumiddwa abantu ababalonze. Tusuubire nti tebazze kuyisa bivulu wabula bazze kukolera abantu kubanga be bajjeeyo babajjeyo lwa nsonga babadde tebakolera bantu. Oba nfuna bulungi nnyo waliwo ebibiina ebitaafunye babaka ng'ekibiina kya anti ekya mukulu Mugisha Muntu kino kitandise okubeera nga kikuba ebituli mu mukulu ono. Bagamba nti omukulu yagamba avudde mu FDC lwa nsonga talina ground structure, ye nga tasobodde wadde okuleetayo wadde ki ayagenda ng'agenze gagamba nti agenze kubeera ng'akola ki aleyinga ground structure. So kati ye embeera mwe tuli. Tulina bannabitone abazze mu parliament era nga mpozi tubasoose ne tubawaako ku Ssegirinya. Bagenda kugamba Ssegirinya abeera atya mu nnabitone. Ssegirinya entertaininze nnyo era bw'oba omugenderedde alina influence nene ku social media naddala ku Facebook kuno nti bwayogera ekintu abantu bakinyumirwa ate ne bakyagala. Ssegirinya ali omu ku abo. Twalabye Kayemba Solo ono manager wa Rema, managinze abayimbi bangi nnyo n'abasambi b'omupiira. Twalabye oyo yazze eri Bukoma Nsimbi, Ssegirinya wa Kawempe North, Kayemba wa Bukoma Nsimbi South, Geoffrey Lutaya ono be batandika gyayimbidde mu manyiyo kubanga yatandika ne omugenzi Umaru Katumba bwe yafa n'akola bandi bagiyita Gibros Band. Bw'ava mu Gibros Band ne yeegatta ku Diamonds Production ya Katolu Bwama, eyo gye baava ne bakola Eagles Production eri enkadde. Then ne bamala ne bayawukana n'akola The New Eagles ne bali banne ne basigala mu Golden Band. So kati oyo naye abadde yeesimbyewo Kakuuto akalulu abadde akanoonya ne mukyala we era bakawangudde bulungi nnyo. Dr. Hilraman yabadde yeesimbyewo Mawokota ewabadde omukyala Amelia kyambadde oyo yamukube bulungi akalulu n'akamu n'ababo n'abi
Dr. Yudamani abadde muwagizi wa media kyambadde ebisanja nga 2 ebiyise emabega era yamuyimbira n'oluyimba olunoonya akalulu lwa Ameria. Bwatyo n'ebisanja ebibiri byaggwako mbumbu waliwo enteeseganya eya Yudamani ne Ameria ng'amusuubiza nti asigenda kudda njagala gwe okwatamu mutabani era nja kujja nkwanjulira abantu bakuwe bulungi akalulu. Okulonda bwe kwatuuse ate n'addamu n'amugamba nti ajja ekyo ekintu kyanyiiziza Yudamani n'agamba kankwesimbeko oba weesimbyewo kankwesimbeko n'amwesimbako okakananga mukubya akalulu era Yudamani y'omu ku baakoze eki ku baayingidde Parliament. Peter Sematimba oyo teyakomyewo bamukubya akalulu. Omukulu Katolu Bwama teyakomyewo bamukubya akalulu. Oyo nekyamukubiza akalulu kugamba nti ye munene okusinga NUP. Omukyala Nakiwala Kingi ekyamukubiza kugamba nti tetusobola kuleeta muyaga oba muyaaye kuwa presidenti. Era Kyagulanyi yakolayo campaign yagamba mugambe mukyala Nakiwala nti omuyaaye abaddeko wano. Bwatyo n'abeera nga yakubiddwa akalulu ye ne bbaawe. Actually Kayemba ye yakubye bbawa Nakiwala Kingi. Ate enfanfe wa Kayemba n'akuba Nakiwala Kingi. Naye kamba wemu wano ku listi baminisita abaakubiddwa nga tebaakomyewo bonna nga baakubye bali baminisita 22 bonna baagudde. Tutandikidde ku mukulu Vice President Edward Kiwanuka Sekandi oyo ali ku ttaka. Ephraim Kamuntu oyo abadde mu Justice baamukubye. Mwesigwa Rukutana oyo wa Labour baamukubye ku ttaka. Ruth Nankabiro no Chief Whip oyo naye mumanyi bulungi nnyo yagamba nente zijja kulonda oba zaabadde kikuno zaaganye ndowooza tebaaziwadde biwata bimala ne yagamba tetujja londa. N'agamba agala 12% simanyi kikyatuusewo. Simon Lukodo Ethics oyo omumujjukira bulungi nnyo Kibuule Ronald oyo abadde w'amazzi oyo ye abadde akyasi akalukeyo kabadde era stilu kabaddemu n'omusaayi kufana kuwona n'ayiwa abawanvu n'abampi abamaji abali muleeya abali muki onono yatuuka n'okupakira abantu mu takisi nga babasimbe ekyetaano bajje bamulonde naye bonna buli baatuukanga ku layini nga batiikinga mu balala oyo teyakomyewo. Rosemary Seninde wa Education teyakomyewo. Chrysostom Muyingo oyo naye teyakomyewo abadde naye mu babyanjigiriza. Haruna Kasolo ono mumujjukira bulungi nnyo yagamba bajja kuba ku nnyama bonna aba NUP abatawaanya oyo abadde wa microfinance teyakomyewo. Christopher Kibanzanga wa agriculture. Erioda Tumwesije Science and Technology adage Erioda Tumwesije wa Science and Technology teyakomyewo. Beatrice Anywa environment. Beatrice Anywa ono si yasala eddiro yava mu FDC mujjukira yaliko yakuliramu okwekalakasa kw'okutema mabira ne bamukazaako n'erinnya lya maama Mabira. Bwe yamala n'acrossing n'agamba tebifuna oyo bamutadde ku ttaka. Ameria kyambadde Trade and Cooperative oyo naye nabambabuliddeko dda. Nakiwala Kingi abadde w'abaana n'abavubuka ye yagamba tebajja leeta Kyagulanyi Mbuunyi wanjaga muyaaye. Betty Kamya oyo abadde wa Lands oyo naye bamukubye. Judith Nabakoba wa ICT. Kasiriva Torch abadde akola mu Vice President's Office. Isaac Musumba oyo nno babakubye ne mukyala we bamukubye naye yennyini bamukuba wa Urban Planning. Anes Kiza wa Bunyoro abadde akola ku nsonga z'Ebunyoro. Vincent bamulanze Kisempijja mumujjukira bulungi nnyo no minisita w'enzige. Enzige yali atusuubiza enzige envubuka mbwe zasooka okujja zaali nkadde naye nga tusuubiza enzige zigenda kujja wano eno zongere okulya oba zaakomawa nange simanyi. Mole Kamukama ne Jenny Akol ono abadde ku nsonga z'etteeso. Abo bonna bakubiddwa akalulu hands down tebakomyewo baminisita 22.
kiraga ki eri eggwanga kino kigezeso kya kugezesebwa kwa maanyi nnyo eri President Museveni. Mbadde mpitayitako mu balonzi ng'abamu bagamba n'abeenialo mu bennyini nga bagamba ya kitwabadde tulwanako ku Ssekiwalinga Ntebe eya waggulu twagisekiwalinze eyo yaffe, naye aba NUP bambi beebale nnyo okutugobera abasajja abakadde, abasajja ababadde batusitama eno nga balinga bagamba nti constituencies baazigula myaka 25 myaka 3 tebava mu bifo. Waliwo okubeera nga obadde olina minisita nga mumwenyumirizaamu mu kitundu, ne bano babadde tebalina kye bakolera kitundu. Kati nga mu butuufu weebuuza lwaki baminisita waliwo babadde wano mu Buganda nga n'abamu bawooza simanyi ffe tukulira ekibondo kya baminisita mu Buganda bikoze bitya, naye weebuuze yo nga Buganda ebafunyeemu ki? Yo nga Buganda ebafunyeemu ki? Now it is a challenge erimwe be balonze aba NUP aba FDC abawa be bawadde obululu. Kino kye kiseera mutandikirewo okukolera abantu bano Kyagulanyi yababawooningako n'agamba abantu bano bakwagala ne kasita obalyamu olukwe bakukyawa bubi nnyo. Okubalyamu olukwe ne bo bato bakoledde era sitiro bo baliddemu olukwe. Balina ebizibu byabwe ebibayamba, amasomero, amazzi, emirimu, projects weziryawo zosobola okubeera ng'okola n'obeera ng'ofunamu. Katugeze parliament kale ekuwa obukadde 3 nga tetutunulidde allowances zo. Bw'okwata obukadde 5 buli mwezi n'obuzza ku constituency yo n'obaako by'oyamba ng'ebyenzizi, okusoma amasomero n'obayambako, n'okufunangayo kale olw'olumu kitulakita ne kiyisaamu oluguudo paka bwe banaazimba chorus, gavumenti neazimba chorus. Nze nsubira kiba tekikusala. Mukolere abantu, bwe mutaabakolere abantu beewera bagamba kabere wa NUP kabere wa FDC kasitaagaana okukola this time tetumuzaayo. Bataddewo enkola ebisanja bye bakuwadde ekinene nnyo bakuwa ebisanja 2 ekyokusatu todda. Kati eyo yenkola eyazzeewo mu kalulu k'ennaku zino. Bakuwa ekisanja kimu oba 2 ekyokusatu todda okujjako ng'obakoledde. Bw'oba tobakoledde nga toli wamu nabo tobayirawo mubiri gwe akalulu keesonyiwe ekisanja ekiddako. So tukubiriza mwenna abayiseemu mubeere empozi ng'ate mukolera bannayuganda. Abantu abamu bagamba ate kati MPC akola enguudo si akola ki? Waliwo ebintu ebikolebwa ng'osobola okuteekamu akasenteko. Nsubira bw'omupiwa okwatagana ne chairman wa LC5 n'omugamba wayi kubo lyaffe lino B tulikole bwetu tuyisemu kitulakita omugga gwa wali gwabomose tukole ABCD awo abasobola okubeera nga mukwatagana ne muyisaamu. Amasomero teweta gavumenti emale kujja. Masomero gye gali ebibiina nga byagwa. Zimbayo kirasi z'essomero nga 3 ogende ne mugundi mugomboledda nayo ya ozimbeyo awo bajja kubala obakoledde. Enzizi abantu banywa amazzi n'ente. Nze neewuunya nnyo okulaba sijjukira kyalo bakyali kyalo ki munnaku zino waneeno nga bakyalina oluzi lw'enkoma mu mulembe guno. Sijja kubeera mpozi nga tensuka waneeno, mbagaliza okwongera okubeera mpozi nga tetusabirigana tutwale Uganda mu maaso. Mbere bulungi mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli. Bokati TV